Ate ye Sheikh Seliman Kasulendirangwa akubiriza abasiraamu abalinamu okusiibulula abo abatalina. Ono abyogedde mu kusaala Juma ku muzikiti ogw'ensangi mu Juma esookedde ddala mu kisiibo oba mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Sheikh Seliman Kasulendirangwa asabye abazadde okubuulira ennyo abaana baabwe baleme okwenyigira mu mize ekiyinza okubaviirako okukwatibwa endwadde. Abyogedde ku masigidi aswali ensangi wadde akulebye n'okusaala Juma esoose mu mwezi guno ogwa Ramadan. Asabye abasiraamu buli kiro okwanjagira Allah asobole okuvuunusa abaana baabwe emize. Basahaba be tugikozese mu kwegayirira Katonda, mu kusaba Katonda atuggirewo amabalaayi, endwadde zitalina ddagala, Ebola, siriimu, Covid. Akutidde abasiraamu okubeera ennyo abagabi mu kiseera kino n'okunyigira okusoma ekitabo ekitukuvu ekya Kulaani kuba mwezi guno bateekeddwa okuyitiriza ennyo okukisoma nga twerekereza era nga twewala ebyo Katonda byagala. Ye Sheikh Ahmad yakubiriza abasiraamu okutya Allah nga batambulira ku biragiro bye mu biseera bino eby'ekisiibo. Abyogedde akulembedde okusaaza Juma ku masjidi Sulayina enjero. Tubenga okusiba kuno tukwagala era Allah tugamba nti okusiba yakulaalekane ku bannaffe. Juma yeetabiddwako ne Kabuye Badru Mpozi yavuganyako ku kifo kya Njeru municipality nga abasiraamu abalinamu okudduka yena okusibulula bamufuna. Nkubiriza abasiraamu bonna okukola obulungi mu kisiibo, obutatta kisiibo kyabwe ne bwe kiba kiweddeko era basigale nga beeyisa nga babadde beeyisa mu Ramadan, ate bongere nnyo okusaddaakira abatalina. Okusiiba si kibonerezo, okusiiba mpeera nga tuyisa bulungi abantu baffe, tubere nga tuyisa bulungi mirwana gyaffe. Ye District we Lwengo Sheikh Ismail Kibola asabye imaamu b'emizikiti okusibulula abali mu bwetaavu. Olwekyo buvunaanyizibwa bwaffe okusiiba naye ate buvunaanyizibwa okusiibuluka, ate waliyo muffe abatalina busobozi bwa kusiibuluka. Abyogedde ku muziki gwa Katovu Tawhidi mu Town Council y'e Katovu okubaawo n'enteekateeka ennungi ey'okuyambako ku bannaffe abasiibi. Ntuusa omulanga eri bonna abasobodde abalina obusobozi okutuyambako tusobole okubeera nga tuyamba ku bannamwandu. Ye aliko mbaka wa Cape North agira Tifu Sebagala asabye abasiraamu okuyisa obulungi mu kisiibo ekyakatandika ng'engeri yokka bwe bajja okufunira empeera. Naye osanga olinga alina bingi byalya ebimu n'abisuula n'obisuula naye nga ate waliwo asiiba n'asibulukira ku mazzi nga tamanyi na kyagenda kulya enkeera. So n'olwekyo tugabane akatono konna. Abyogedde mu kusaala Juma esoose ku masikiti bakuba ekisaase era ne bakubiriza ffenna okulaba nti tugezaawo nga bwe tusobola okuyiga Kulaani n'okugisoma kubanga omwezi guno gwennyini Kulaani muyakkira. Ye Sheikh Muhammad Mubiru ow'oku muzikiti gwa Mutesa University Kakamengo akubiriza abasiraamu n'abayizi bonna okuwala ebikolwa ebikyamu. Abyogedde akulembye n'okusaaza Juma esoose mu kisiibo. Gavumenti ebasanye okwenenya mwe muli okuwala ebikola by'omukwano ddala nga temuli bafumbo. Neebaza Allah abasobozesezza okutuuka ku mwezi guno. Mulimu embeera y'okwegatta omuntu okubeera nga ye agomitinga nga yeekase bwekasi. Kati abayizi abasiraamu badduukiddwa n'ebintu ebikisibwa mu kusibuluka nga biwuliddwa ab'ekirala Property Services omubadde omuki amatooke sukaali akawunga n'ebirala. Akulira Kapiteni Herbert Ssenyo ng'agambye nti buli mwezi gw'ekisibo basalawo okuwulira omulango gwa Ssaabasajja Kabaka ogw'okudduukirira abayizi abasiraamu. Twasalawo entendekero lya Ssaabasajja Kabaka erya Mutesa Royal University okubeera nga tusiibulula baganda baffe abasiraamu